Yes mukasi akantuolekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye kati waba si ono tubizzeeyo ngamba mbu wali neda kifaso kwennyera ebirungi kati nze nabadde awo omuntu n'antuma ndeete surprise musajja mukazi musajja ye agambye gwe gwasuubira ng'oli awaddeko ekyate badireta ate musajja nze mumaze nayo emyaka egiwera ezi sikukola tokola nko surprise nze ntudde n'emmotoka awo n'enviewing nga temulabye ng'emmotoka bwezze tusoose ne tulwawo nga nkuba kafaananyi wane eno salu ne mugamba ekifo kyekino ebwakubidde nolowooza waliwo abasirikale sibitegedde nanti baŋŋambye mbu waliwo abakwagala ate ebiki olina boosi sibitegeera kati madamu oyogerawo ki tewali okay omulungi atulaba tuyingiddewo surprise your loved one tudedde ebirabo olunaku olwaleero tuli mu makindi akaala amatendo makindi ogimanyiko ki kyenjimanyiko ababeeramu bali gumite ya tulese surprise eri omukyala naye ng'eyatutumye omwami Wankima ye Ssentongo Faluuku aka Popokan music muyimbi Popokan music waliwo Popokan media anti yeye Popokan music muyimbi he's a musician yes yatutumye tuleetere mukyala we surprise leero birthday ya mukyala we Nakidde Scovia Nakidde Scovia omukyala ye Nakidde Scovia omwami bw'aŋŋambye obwedda nno obwedda amuketta obwedda amulengera nekuba tannava waka zirenga 7 8 olaba otya ddeya tuli ffenna tuli ffenna obwedda amuketta bwambuulya nti kati ali mukooza leero agenda vaayo ewaka ogenda ku mulimo leeti kati ye n'avaayo n'atambula bibye kaakati naye nga birimu okuteeba ayagala alabe nti omukyala bw'amuleka okwetaaya mu makindye ne wali ku mulimo waaba tewaliyo basooberera mukazi we kumulingiza ku saaluuni omukyala waakolera kuba yavaawo n'agenda mu mirimu gy'emirala naye tamanyi yaŋŋambye shifa gwe mugambe teebe yatutumye erinnya lyayogera omugambe ffe tetumanyi si yoyo wadde mbw ayogedde liri yatugambye akubire gwalina mu ssimu gwasuubira muwadde surprise ate nga leero nno mazaalibwa ga mukyala kati kyekyewuunyisaawo nkuyinamu abaana kiba tekineetaagisa tteeba mba nkuyinamu abaana mba saagala nteebe kuba olwedde abaana baateebadde kati omanyi abenzinga eyo ekiri eyo omanyi ekiri eyo kitokota si kisaanikire abamu batuuka n'okugamba nti obwenzi obwo butwaliriza obufumbo ne bubuzza bupya batya oweta ku lusebenju awo naye nze jasi engeri gyali owedda ku lusebenju wulire bannange ekigambo ku lusebenju kitegeezerwenju oba kyekyo oba byebyo ate weefuula atabimanyi ng'obimanyi ate wabikolako kyovola anti gwe kafulo ogambye kituufu nnyo obwenzi butuufu ogira anti gwe ayina obukodyo obumanyi ne bwe bakola kusimanya ku lusegere lw'enju simanya ku lusebenju boto bwe watugamba mbu waliwo nga Rolex bagiyiiya naye nga wamma katugende tusurprise ng'omukyala w'abandi era bannaayi buli muntu kirungi okumanyayo ekimunyiiza
naye nga mbajjukiza nti Hypex Studios bali Busabala Road najja Nankumbi awo nga ku Cobbins Motel. Mubeekwate munnange bakafulu b'okkuba ebifaananyi eby'omulembe ku mikolo gyonna. Ate nga bakwata de video z'emikolo basange ku 0789 343802 oba bakubire ku 0754 192434 namba ezo ziri ku WhatsApp obabuuze oba babuulire kye wandyetaaza okukolera mu mukolo gwo. Balina ne packages nnyingi nnyo ddala ez'enjawulo. Yes, ate nga bwe ntyo mbajjukiza nti Hosh Fashions and Bridal bali ku share ebulenga awo. Beekwate bambaza abagole balina engoye ez'omulembe, engatto, casual party wear, kwanjula, kuhinjira, parties, zonna engoye bazirina. Weekwate Hosh Fashions ku mikolo gyonna bajja ku designinga ku 0702 5621 57. Ye mukwano abashifa weight loss abali serious era mujja tufuna we mutusanga. Buli we tugamba nti abeetaaza obuyambi mu ababusaba mujjiramu nnyo abatalina makulu ate tukoowa tuli so busy. Kati bambi atalina makulu temujja. Nga gwe wayagala doyogereko ne shifo mala omuddemu by'oyagala. Ekyo we are not desperate to look for people. Nti tuli awo tunoonya bambi ba weight loss mutuwagira. Ayitaaga obuyambi jangu ate taaga don't come. So we love you so much. Ambalina nugu. Kyena sinzo lava. Naye gwe wayize nti buli kootuukako nako kajjiramu ate abalabe balala. Buli kyotuukako in life. Kumbe abantu baali baagala ndibo ento nekyawa. Kati nekino banyiiga nabo wazza banyiiga. Ne bawulira nga bafa bannansi eno bannanga abantu balina ettima. Muwulira bubi mubadde musanyuka nga abamu nga ndi awo ndi kivumu. Ekigambo ekisinga okwewuunyisa we wataddeyo ennamba wagambye abaagala. After bo kumbuuza bajja bayomba. Kati surprise wazivuddemu kati osala weight kati bannange bannange. Anti nakugamba batutonda n'abatategeera bangi tusobole okwawula abategeera mu batategeera. So we are not desperate for that mbu mutuwagire. Temutuwagira. So oba toyina makulu don't come please. Nange nayiga okwogeramuko obubi. Ate ekyokujja mbu nkuyambe ku bya weight loss tebiriimu charity gondi. Nti Shifa ayamba nnyo nga bw'abeera eddondo buli Sande kati n'ekyo kyazze kya charity. Nabagambye nakoowa mu bintu ebimu nakoowa. So jangu ng'omanyi ky'oyagala ate nange manya siina we nabijjidde ku bwereere. Tewali. So tubaagala nnyo. Come with me tutwale surprise y'omukyala w'abantu. Stay tuned. Yes, don't forget to subscribe. Mujje tugende e Makindye ewali mukyala Ssentongo. Hey, abawudde ab'enkima balina omukwano. So tumutwalira keeke muno mulimu lunch ye n'ebirala munnange. So come with us. Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance, welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881
or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today. Bana etutuse. Omulengerayo munda. Jali katugende. Katugende. Olengerayo omuntu. Kale. Okay, come with us. Bwasoose nayo bannali kikambwe. Ndeno bannake. Surprise. Happy birthday. Wow. Kende zao. Musoke mumuyimbira happy birthday. Happy birthday To you. Happy birthday to you. Happy birthday to Happy birthday to you. Omugole mumonyisanze mumonyiziza akabye. Akabye. Mumonyiziza. Bannange tears of joy bakunyiziza bano kirabika. What a surprise. Ng'okaaba. Bannange ng'okaaba amaziga kiki? Surprise. Ne bannange. Love evuddewo. How are you, baby? Are you fine? So koyimbireko mami happy birthday. Happy birthday, mommy, to you. Omanyi bwagamba mbu happy birthday to me. Happy birthday, mommy, to mommy. Mimayimba happy birthday. Mimayimba. Amanyi ye kati ebirimu to you tabitegeera. Amanyi to me. To you. To me, to her. How are you, Annaye? Oli bulungi. Munnaye bantumye okuleetera surprise. Bw'osuubira ani eyantumye? Wakiroose? Wamugambye otya? Yaloosa atya? Wamma bwe yagambye? Mbuki? Mbu yaloose nga Hope Shifa ayinza okujja wano. Omani g'osuubira yatutumye. Ani wamma g'osuubira? Sina mulala okujjako omwami wange. Omwami we yani? Popo. Popo? Bannaayi walayi nyina amannya malala. Kale gwe kuba essimu g'osuubira. Nedda gwe kwata essimu okubire g'osuubira nti omubuuze nti oba ye yatutumye. Ebyaddala bannange. Era bebamu. Lwakuba oli munene. Ani g'osuubira? Okujjako Popo. Okujjako Popo kaani. Kubako ku ssimu omubuuze. Mumuwe essimu ye. Talina airtime. Mumuwe airtime akuba essimu. Sirina. Amma kuba ku ssimu tulabe. I don't know. Nze nange nalabidde awo omuntu eyaŋŋambye amannya malala naye endagiriro nga ngimanyi. Agenda okundagira nasoose nalowooza oba gaŋŋamba wali eri saaluuni eri wano ewasooka wali nga ku ddwaliro. Ngenda okulaba kati nsoose ne ntula mu mmotoka ne nkubira omuntu akafaananyi ne muga okakasa ogamba wano we mmanyi nti awo ntudde awo bwe bati ne nkuba akafaananyi ne muweereza.
Kuba essimu tulabe. Teeka mu lawudi mpulireko. Nga tegendamu. Hello? Nga teyogera. Hello? Osiibye otya? Essimu teyogera. Tufudde. Osiibye otya? Agamba ki? Yongezaako. Jongeza essimu oba eri wansi. Yes. Osiibye otya? Acha kuli mbuza bonna mbuza ki? Bulungi osiibye otya? Ndi bulungi. Mubuuze. Neeyanziza nnyo neeyanze. Omweyanza ki? Neeyanziza neeyanzeege. Ekikiggwe tufudde. Tabitegeera alabika. Wallahi tabitegeera. Sirina mulala ge mazima. Soko omukubira omugambye bugambi neeyanzeege tomugambye kyoweeya. Tomugambye nti olina boosindise. Amma mukubire. Olinako wano boosinze neeyanziza Ekikigwe atabuuzizza mbu wasindise age olina boosindise. Bonna boosindise. Amugye tufere tuwulira. Nze neeyanziza bonna boosindise. Tegedde kyotegeeza biki ekigenda maaso. Sina muntu n'omugula ebisindise buzibu ki? Aliwo ye. Ndowooza. Namugambe nti olwo abalese surprise gwe yagimpadde. Kyokka waliwo surprise. Tuwoomye. Munne alabika amanyi bamuzannyirako. Omanyi nti alabika amanyi bamuzannyirako. Kati bw'aba siye sirina mulala. Tufudde. Kati nze nkubire yantumye. Naye tete walina bw'otakuba. Sikuba. Ne bwe sikuba simu. Kyemmanyi yeye. Kati ye aliwa. Simanyi. Naye omanyi alabika alowooza basirikale. Gwomanyi agambye nti nno basirikale ekiki. Agana ali muzi wa misango. Hai. Kati tukoze tutya. Mutuwe ku magezi wamma. Wamoteesa ki baby girl. Tewali tolina kyoteesa. Oteesa oti. Nkubire yabirese. Mugambe nti tebamuteebye. Kati nkubire nze gwe nnina mubuuze gwe popokaani. Kale kankube. Tugende ne kyateesezza. Tugende ne kyateesezza. Daba omugezi. Eyantumye wuuno akuba. Tugende ne kya ejimanye ne namba. So muteesa nkubire enamba gye nnyina mugambe nti bateebyani popokaani kati atubulire kye tuzzaako kale mu byonna byateesa keeke teddayo
wano waliwo ne lunch KFC bucket. Wallahi waliwo bucket ya KFC. Waliwo wano bucket ya KFC wano. Waliwo wano ebifi by'enkoko. Bega ayagala kulaba. Awo I love you. Awauze bimuli. Naye nga takwata. Supplies bannange waliwo gye bakutuma. Ndowooza kaddemu ankubire ndaba takwata. Ja sote. Bane yantumye takwata si. Warning ya mutabalemesa cake. Amanyishi nga ankani ani eyaloose ekiroto kyakomyewa bwe twazze. Banna ekiroto kyakomyawo kityo kubanga twantegedde. Agambye kankubire omuntu eyantumye agambye just a minute ngenda kukubira. Agambye just a minute ngenda kukubira bwatyo. Nkozi bantu basomye gundi Mother's Day. Na keke jidde walungi nga n'abasomi weebali. Muno mulimu KFC ino. Ekyo kiggwe. Yino KFC. Buno bugenda kwa keke. Omutima wekanze. Omutima gukuvudde. Nange ntidde ninga agenda otabula abantu kati ndabikanga agenda otabula abantu. Nabaddawo ne wabaawo antuma surprise. Ngendo olaba gyandagirira gye baleko ssebo. Ngendo olaba ekifo gyandagirira ekifo nkimanyi n'ensooka n'endowooza oba ntuma wali eri ewasooka nga ku Kerene wali gundi saloon. Kati bwe ntuusa awo ne mukubira akafaananyi n'aŋŋamba weewo wennyini shifa. N'agamba weewo wennyini shifa. Kati ono ateebye popokani. Bwe ndaba amannya wano siinaamu popokani. Eyantumye mbadde mukubira essimu aŋŋambye kanzirira ddemu ankubiri.
sinategeera bulungi namwogera oyogera wakati sinategeera kiki ekiriwa kaba kunnyonnyole madamu bankubidde nangamba waliwo abantu naye sibitegeedde madamu kakunnyonnyolemu ekiriwo keke atogiwaye jasi bakuwa nnyonnyole kati waba si ono tubizzeeyo kati nze nabadde awo omuntu n'antuma ndeete surprise yankubidde 2 days ago naŋŋamba nkette wano olunaku olwaleero ayinza oyitirawo nakesseewo dda mu budde bwa mabegako oba zaadde nga ssaawa 5 musajja nakesse wano ku ssaawa nga 5 we nabadde nzigira nga taliiwo wano kati ne mbuuliriza ne baŋŋamba tannajja musajja mukazi musajja ne KFC bucket yiyo ye agambye gwe gwasuubira aha yaŋŋambye nti omuntu gwantumako ye Scovia Nakidde nze simanyi namannya g'ebbanga ye Scovia Nakidde geego yegwe kwanza sibitegeera ng'oli awaddeko ekyate bagireeta ate musajja nze mumaze nayo emyaka egiwera naye zisikukola tokolanko surprise nze ntudde n'emmotoka awo n'enviewing nga temulabye ng'emmotoka bwezze tusoose ne tulwawo nga nkuba kafaananyi waneeno saalu ne mugamba ekifo kyekino ebwakubidde nolowooza aliwo abasirikale sibitegedde nanti baŋŋambye mbu waliwo abakwagala ate ebiki olina boosi sibitegeera kati madamu oyogerawo tewali oluusi abantu bantuma nga sibamiitinze agambye baawe yansindikidde ssente 2 days ago ante kuliko I love you yaŋŋambye birthday naye naŋŋamba ntegeka I love you kati nze mukuŋŋamba Makindye nga ku Keren waliwo saaluuni saabadde shuwa nti wano wemmanyi kati naŋŋamba erinnya Nakidde Scovia nze simanyangako nti gwe Scovia bw'oŋŋamba nti omusajja ate asindise keeki eri ono ennya bw'ani akusindikidde bino ebintu kuba ze sibitegedde zimbadde simanyi na birthday eyo yaddi n'enkoko togyerabira KFC n'enkoko yiiyo kakati kiriwo ekiti waba musajja nonosoda abaddeko wuuno baawe bino tusooka tube tubigabane tubirye kakati nedda teriimu nze yabiguze oli sabimpadde nti nno nze nze abiguze yampeereza ssente ku simu yampeereza ssente bino sibikola omazina n'ebbanga kakati ate nkolera omukazi waliwo mikwano gye nawe yaŋŋambye musajja era naŋŋamuteereka irabi yaŋŋambye irabi akubira oli amugize mumalirizo ate buzibu kankube obadde asikuba simu aŋŋambye n'amugamba ku mazaalibwa ate yakinkoze teyampadde essimu nti sooka mukubira yaŋŋambye aze mast ku saaluuni awo ojja mufuna era bwenzize essaawa 5 nange amukuza ezaalibwa nze sibikola naye tamanyi birthday yo tagimanyi nange simanyi kwanze sibikuza segera nze sibikuza ate okumanya mbadde nkuketta nze sibikuza bino netolodde mulabye nga mpitawo ng'oyingira era nzize nga toliimu kati nkulabye ng'ojja otambula ng'oba olina ne gw'oli naye twakola hivi niyo wanajja nga tugimazeewo kuba kati otegedde wamma w'okomeddewo olina w'obadde olina gw'oyingidde naye era mu ddakiika ntono namutwalira ebitundu
Nampalire bitundu kati mukubire simu. Neka soda kakano kajiddeko. Njagala manya amuyita atya. Awusegedde? Yes. Okumukolera surprise si kibi kankube si. Awusegedde zebino sibikola. Sam. Ebbanga lyomaze nange tuli myaka nga 10. Unaona ngo ngakola bino? Propaganda. Jama mukubire simu olivu kasi ubaye ya. Nenga yagambye mukyala we. Nangamba mukyala we baagalana. Une namba eriko surprise. Nangamba mukyala we baagalana. Era namba nawandika. Nkubye yiyo. Kandabe tugambye nkube namba eyantumye. Kati ate eyantumye ye yangambye Ssentongo Faruku kati yaani oyo. Iyo nawe simu. Yaani Ssentongo Faruku. Nze erinnya tebampaddeko popukani. Omuntu Nsimanyanga kwambuye Ssentongo Faruku. Nze emyaka gyonna mmanyiye popo nails, popo kani, popo media. Ebintu tubiri. Nze naye yankoze akantu. Teyaŋŋambyeko nti popo. Katono mutuusi n'abagamba atya. Ayina n'ennamba gye yayitiddeko ku WhatsApp gye simanyi ne mpandikako mbu surprise. Yine namba nawandiiseko mbu surprise. Kyangamba Katono okusagambya atya. Abanyabantu bagamba byonna mubikole ng'okubira kagambo zeeyo ebirabo keke tulina ogirya tefuluma wano. Yanko olabye omuntu wako. Naye saagala ati kati bakugamba naye lwalitegeera. Naye omukyalo ono bazina ebbaala naye sibikolangako. Era bwe yangambye jjo nga nabe yakubye obufaananyi n'abaside yange. Ngamba waayi wakiri sirina muleeta nneewo. Mukwano ne baŋŋamba n'okuŋŋa oli wako okyayoza ngoye. Adde wakujja ku makya. Ne baŋŋamba okyayoza ngoye. Naye omanyi era nzize oba abadde alina kyagula ayingidde era ndi mu kitundu. Ne neetooloola bwenti ne neetwa nga saagala agambe nga ndowooza bw'andaba ayinza okukubira naga Shifa ali wano mwakoze appointment oba yenjala. Kati olufuluma tumwambushinze ne tumusalako. Mama w'abaana weebale byonkolera nsiima. Soke nneegaane ne bekutuuka nga nzikiriza. Bimusobere. Talina mulala gwasose kugamba batyo batyo. Batemanya natera mukodomi wange kuba akola keeki. Affe tumugambye ono mwagalana muli mulaavu. Eyatutumye. Bannaye keke mugise waggulu lwaki tugisalira mu kafunda. Bannaye mama w'abaana weebale byonkolera nsiima. Omukyala naye nedda. Naye nedda omukyala muwe ku bubaka. Soko muwe ku bugambo omukyala. Keke tujja gisala naye atuwa ebigambo tulyoke tusale. Yes. Ulira bagambye ono mbono si muzadde ono baby girl sirisa ekimwa. Munaye tweyanza nnyo byonna Shifa byokoze. Amannya nze Popcorn Media kulwa mazima n'obwenkanya. Yes. Omukyala ono mazina y'emyaka giri mu 12. Yes. Naye kyenewuunya abakazi abasinga baba bawankawanka. Yes. Netakengangako password mu simu ye. Kituufu. Bwe mba nnimba asobola ogireeta n'ogiraba. Asobola ogigira n'olaba. Kitegeera? Kale simukwatirangako mu nsobi yonna. Aye naye tankwatirangako mu nsobi. Ate yajja mwana muto mulamu. First born kati oli yadda ejambula erema. First born yenkana ne mami kati. Oli yaddako ono n'asembayo ono. Galanza. Baana bankima. Nganze senga waabwe. Baana bankima. Nantongo. Nasaba batuume nze Ssentongo, nsaba bayite bannantongo. Ngambye waayi bazi sikyabeerawo nnyo wano ngambye waayi. Nalabye obufaananyi nangamba birthday. Ngamba kale nange tambeeko kyenkolawo.
tulabe embeera kyana ateebaani naye bale kuba mwesigwa gyendi bale kukuuma mukwano gwaffe tusuubire tujja kukola n'ebisinga awo kino kiba ekyokuyiga abakazi abali eyo banaye mubeere beesigwa eri babba bammwe n'okubagumiikiriza omusajja newe atalina kyalina kasuba nga salawo obeere naye guma naye kuba embeera ebudde bonna beesobola okukyuka ekitegedde towankawanka nti banaye tetuli bulungi kuba nange siri bulungi naye kala akasente tomanyi nti nkewoze bwewozi siri bulungi naye njagadde ntekewoko ku mbeera wire oyo mukwano gwange baze n'ebbanga timanyi nze sikolabako birthday soko gye wire jangu naye yogerayo obugambo bwadde oyogerera wano ati olaba ono mukyala ayina mukazi wange amulabidde wava Masaka tulabidde ebbanga ewaffe Masaka naye ono mukyala bambi mukyala mufumbi nnyo wava Masaka mu nnyenda eyo baludde ebbanga ono mukyala yenze mukondera mukyala mufumbi nnyo alina buzibu wadde muyina kyemugamba ku birthday girl mwina obubaka message eri mami no don't do that tokikola rahuma bwa mami obugambo bwa birthday kyomwagaliza jangu mukwano mami agenda kulaba nga mu video yetu wamuwa bugambo Happy birthday. Thank you. Genda wali Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, wow. Muyambeko. Happy birthday, dear mommy. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? Namwe mwogereko eri omugole ebigambo bambi. Kwano mukama waabwe basobolerako naye. Namwe mutweyo obugambo. Kyetwagala ogamba omugole tumukulisa amazaalibwa amalungi era yeebale kuba omuntu omulungi ow'okubeera naye, omuntu omugumiikiriza, omuntu akwagala ne byonna by'okoze atafa nti ku nsobi oba atakugoba nti okoze akasobi akatini, n'akutereeza ng'omuzadde n'akwagala ng'omwana. Era tumwebaza olw'okutugumiikiriza n'olw'okutwagala. Mukama amuwe emikisa, amuwe n'obulamu. Amina. Ekikigwata onyigawo nze kyenjagala okugamba bosi wange ono njagala mugamba nti yebale kututwala nga abaana ababe, atuyisa bulungi tatuyisa bubi era nammwe mutulaba kubadde tuli batono naye era tunyirira, atuyisa bulungi tatuboola, atwagala ate tasosola. Tumwagaliza amazaalibwa amalungi bakyogera batya n'essanyu eringi n'essanyu kinemewe bakyogera nedda kyembadde mugamba. Amina. Nze nga sina kyakwogera kati mwana Kirina mukwana nedda kyonna biba bibi kale saala. ate kati nsale nga sina We wish you a happy birthday and more years of success. Okay, tweyanza wano wogira. So katusale cake walu tetulinayo kandi bakaleeti batufunye ne plate. Wow, omukyala nno tannayogera. Wataka noyogere. Sina bigambo nenebaza omwami wange. Sina bigambo. Yes. Oluguse nolutwaye n'akaaba amazima. Yakabiddewo. Era wayogera okwogera n'akaaba. Abadde surprise. Kyamugamba leeta kisuubira. Abadde talina kyasuubira. Program ya kekyereti. Naye so surprise ataka. Tazileta hatataka. Ondinanze. Hokoza birungi kyenda sorry. Aibine birungi renda. Kulukumi kuwate renda. Olobulabo bwakumukumu moto na surprise. Ekisoka wantegere kuva kukagere mpaka jinkoma.
kwagala na bambi naddala omukyala wallahi omukyala azzaamu amaanyi ayina empisa ate mukozi ate muntu mulungi mukyala wo siyo kale tugenda kusala keke 3 2 1 0 banene esonyiwa obuntu Yotunula byankuba binjiwo lutiko wabulonina sekubino byokola binjiwo luti mwana konina yotunula byankuba binjiwo lutiko wakenkuka nkutyanze sebo wanjika bwe bali basoma kushaka zulu nga kosoma nze hitila musoli nga goli kunze sikugamba byenjagala ndabirawo ng'obirese simanyize nakulumwa buli lunaku byamasanyu bambitakomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannyo kaffe kanemu kanabiri mwana gujja kunzita kanemu kanabiri mulenzi gujja kumenya wabula onnina sekubino byokola ajateba mukengeri gyakola keeki nabibadde lowooza banyumi mbutegeeza neddayo ate nge bali byotebanyira agiresi tubadde tumwesiga agiresi mbadde mumanyi tebyo mutebi tubadde tumwesiga bwe bakulabye ne balowooza nti otuze wano bwe bandabye ndozanga era bulijjo nze sikulabye Thank you. Mpaako. Afrika mjaluzi ya Filipini ndio tunamukola bino. Yes. Mwana bisoko lete. Jasijulizaako wano nfune fan. Dia nyavo siya. Alo adoma ikwate kasiga. wewe baba na baba savi nabo kabawe kabave kono kamwerekere kabasabira bebwe kubino byokola binjiwo mwana konina yotunula byankuba binjiwo lutiko wabulonina kubino byokola binjiwo mwana konina yotunula byankuba binjiwo lutiko wakenkuka nkutyanze sebo wanjika bwe bali basoma kushaka zulu nga kosoma nze hitila musoli
Remember where you got it from. Ngole taina bigambo byamubuze agaba luwayogera akaba okazi anayo ndio mwana wa surprise ndio anayo tusanyiwa kuwozesa naye twagaye kwanza kupate kunji kusoka ai tumtade ku bunkenke kwanza kupate kunji era checho chebaita surprise naye nojuulira nga bobo jinyumyako ga basose bangamba basi wewe wazongolezi pale kuko ya tuzi na mzee keki ngole tokamina ngole nga anga tubade kutuka nenga mugole banaya ino kulya keki ranchi Sibale twagala. Mbagala nnyo kuba nammwe mwagalika ate nammwe mweyagala. Ayo chala sina na kamu ya drama akakade neze naguze keki. Nzage naguze keki na eka surprise zwa akakade. Nalaba n'obu video nga balina gwe bataddeyo ne mukubira mubuuze tumuyita tutya nanga mugole abimanyiko nakuba nnyombe nasooka nebiranga siri mu ggwanga nenga akamaye kuddayo bulungi njogere nenyomba bitenaga mugole abimanyi kati nengamba ate otoloba mukono bamuula Zakasambera ngandi kasagwa obo bimanyi bayigawe naye nganze ndi eyo nwana entale tankwata Ale twagala. Mbagala nnyo ate Mukama akume n'abaana bulungi bannange ate n'abaana balabika bulungi ono nabula kusinga buwanvu bannange omanyi we mwali wali nga ku studio nga baby naye enkula gyakula bannange bana emyaka 2 gituusa kinene ku mwana katubasiibule bannaaye tetugambye abatulaba ku channel yo ne basubscribinga kwata bagambe bannaye mbasaba musubscribing opusifa nange mugende ku account ya Popcorn Media musubscribing mucommenting mulaiking bannaye kwendi ku TikTok ku YouTube wonna nesifa we balikuwa munnaye na mutima mulungi munnaye ono sifa tuli ba Luganda nze Sentongo ye nakawombe kitegeza tuli bakika naye yawulidde okusaba kwange ne muganja ala ku surprisinga mukyala wange ne siinamu nanga atofaayo abantu bajjako sente naye gwe gula buguzi keeki buli mukyala waffe kisegeera era naye n'ateekamu n'amaanyi n'ateekamu n'enkoko nga bw'ogira KFC byonna bana nsiimye nnyo sifa nsiimidde ddala bale nnyo jasi yagamba mu nsi talabangayo omuntu ayogera amazima nga ndi siina namugamba ajagala naye siina nimba abantu amazima naguze keeki ono sisita wange nanga bisigadde bireke mafuta biki siina kye natadde babi neyanzanyisa omutima mulungi bambi omukyala mwagale nnyo bambi webale nnyo webalire ddala neyanza nnyo sina nnyo tugende bambi ba girls nammwe mwebale kukuumayo wa boss bulungi ne mumuwe eddembe bannange wano kupopoka nails tukola enjala cameraman obwala tukolera ddala obwala obulungi nze abukoze buno tukolera ddala enjala mukolako ku price eri affordable bannange mubalagirire ne babasanga tusangibwa wano Makindye nga ku Mubaraka ku ddwaliro lya Keren Pharmacy otuuka ku Mubaraka waliwo ekikubo ekyamuka ekidda ku military oba tuukawo babuuze Popcorn nze bampita Merom ku Merom Nails naye nga nkolera wa Popcorn Nails mujje mutuwagire bannaaye obwala mbubalaze bulungi ayina ne bubidi bwe ng'oli eyo ng'omanyi nti
engalo zo zamenyeka ziri eyo zikusobedde salako obusazi waneeno okuta ekigere nga bakoleko obwala wali eri wonna ekigere gwe ngoli eyo manyi tokitegeera bulungi salako obusazi wano ogenda kuddayo nga vungulu tuttu naye olaba ono omukazi musiimye nnyo kubanga wano mu Makindye muno okubeera n'omukazi ng'omuliko ogwa kizibu boyi ekategedde kizibu nnyo muno mu Makindye okubeera n'omukazi ng'omuliko omu kizibu nnyo era ono omukazi musiimye nnyo waddala nnyo negwe ng'oli eyo ng'omanye enjala zikusobedde bakukola obunyama bakusala biki otuukira mu ddwaliro evako waneeno omanya ogenda kuddayo ng'osalako obusazi bwe buuza Brian bajja kutuusawo direct Popocan Media mumufollowinge musubscribinge ku YouTube gyali TikTok byonna kyeweetaaga oyagala kuyambibwa biki Popocan Media towaaba tokola ki wano wennyini naye nga kyekyo bannaaye tetulina bigambo bingi byakubagamba kyekyo kyennyini okategedde Taina byakola wano. Ngenda kwebaza omwami wange. Yes. Mukama amugabire. Kasooka yebaza omwami we bange. Wakulu nnyo omwami wange. Akagamba agabirire ekisinga. Ate kakoze kino. Yes. Ate kakoze kino. Ulira. Billboard kipande. Yes. Popocan tusiba n'enviiri. Basiba enviiri banaaza basumulula bakola dreads buli kimu koko nake weetaaga yes tukakuwa tweyanzege mukama ekinsesa wano lwe bankola enjala ziggwa ndi mutulo olumu nzija nziruka oba ku airport olumu mba nkooye era ndowooza yenzeewo mu ku bakasitoma abakola enjala kiro ssaawa 8 ssebo bayidhayo bw'obuukinga kati fe ababa bize nze sirina wiikendi nga bonaga nti banaye wiikendi lwenja okukola enjala nze siruyina lwenfunye obudde nze ntera yingira wano saaluuni 6 gwa kiro nenfuluma 18 nga mbakola njala kitegeeza nti wokola appointment nojja tebekkaanya bino ne bw'aba yagala omuntu omumukolerako eza delivery okumusanga gyali banaye Popocan Media Popocan nebiziyenze oyagala kola lwala baganda bange ojja kukoleko olwala noba walujje ku internet nja kukola konyirire banaye tobeera gyolina enjala zikulemeredde ambeerawo program ayinako mati sikolako gwe oyinakukubira ku simu badi awo nga bankujja banaye musubscribinge Popocan Media okusifana kawumbe ambe alina omutima omulungi abenkima nakwegamba mbeera naye kasa tukwatagana ebitubakiriya kale tweyanziza mwenna ababaddeko okuva gye twatandikidde mpaka wano we tutuuse era mmwe baitu ending tears bambi wano leero bibasaze tiimu byonoonese leero temuyinaawo jasi naawe oli tiimu byonoonese nno leero temuyinaawo bambi katebe yes naye nga mwebale nammwe abagamba shifa atabula obufumbo n'amaka g'abantu nakugamba amaka ntabula gataliiwo olwedde gaba gaatabuka dda naye nga mukyebuzaabuza naye kati agaliwo oba ogatabula ki gwe omuntu oluusi ne tujja gy'oli n'olaga tojjukira mwami wo kati weerabira otya omwami wo yes so tweyanziza mwebale kugoberera please subscribe musharinge mulikinge mulete surprise bambi tuzikolera ddala yes ate nga mbajjukiza nti Hypex Studios bali Busabala Road najja nankumbi awo nga Cobbins Motel bekwate bakubira ddala ebifaananyi ebirungi era nga ennamba zezo ziri ku screen bakubire oyogeremukko nabo bajja kukolera ddala bulungi ekiriyo ku mikolo gyo ate nga olina kugenda bukyali tebagwako ku last minute sheza booking nga bukyali Kosh Fashions and Bridal ku lwengo ez'emikolo ez'omulembe bekwate tojja kwejjusa ate nga mbajjukiza nti abeetaaga weight loss advice ku 0702562157 yes era nga bwentyo nga tusiibula temwerabye kuyitira ku Bunga Comfy Homes mwenna abeetaaze ow'omulamu twala butwazi ngoyezo
towetika kintu kyonna buli kimu okisangamu wali fully furnished ebitanda TV wofumbira washing machine buli kimu ate nga bayonjo nnyo security gulugulu ku Bunga Comfy Homes kwe tutava tubagala nnyo take care we love you sigadde nze na Kawombe Shifaho ku 0782 10 15 69 0702 56 21 57 we love you so much just leo tumira koko ku bantu babiri basatu bantu bange bosinga okwagala basatu nabatumira olulala katosa kutumira ku mama wo bannange abantu bajjasi yabakoowa teyegomba nabatumira ne bwenkimugamba alabanga gwempadde bwentuga ate kasita balaba wama mama wajjasi ow'Emityana nkutumidde nkwagala nnyo wadde muwala wo yakoowa mama wajjasi mama Kisaasi obyogedde oza takulabye obyogedde bulijjo obyogera wama bye bye obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one nina abagereka w'omukwano Hope Shifa na Kawombe tusisinkane nate